Ng'olunaku lwa leero abakiise mu kikolebwa ng'olukulu ab'ekibiina kya NRM boolekera Kyankwanzi kino nno kiwaliza abavubuka ab'ekibiina kye kimu abawangaalira mu Kampala okutegeka ensisinkano etuumiddwa NRM Youth Symposium. Okusinziira ku bateesiteesi bagamba nti kano ke kakisa okulaba nga batema empenda engeri ekibiina kya NRM gye kisobola okuddamu okuwangula akalulu ak'omwaka 2020 awamu n'okulaba nga bakyekuumidde mu buyinza. Bano bagamba nti omugenyi omukulu ye nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa. Twagala okwebaza omugenyi omwogezi omukulu Honorable Ruth Nankabirwa, Government Chief Whip, agenda okubeera mu nteekateeka ali mu nteekateeka eno mu bujjuvu olw'ebyo byonna by'okoze. Era nitusaba n'abalala nammwe bannange gye muli nammwe muveeyo mulabe nga omukolo gutambula bulungi. Enteekateeka zino zonna za kubeerawo ennaku z'omwezi nga 27 omwezi gwe tulimu ogwokusatu omwaka gwe gumu era nga za kuyindirira ku Mutesa the First Royal University. Ssentebe w'abavubuka bano Ibrahim Buyinza ayongereko ensonga ez'abawadiriza okuteeka ensisinkano eno kwe kubanga abavubuka abasinga tebalina mirimu wabula nti singa bafuna omukisa ogw'okusinkana abakungu ab'enjawulo ab'ekibiina kyabwe bajja kusobola okufuna embavu okubaako kye beekolera. Abavubuka ab'enjawulo balaze essuubi mu nsisinkano eno. Tumalawo ebizibu eby'enjawulo bye tulaba olwaleero nga birina engeri gye bikosaamu eggwanga awamu n'ekibiina. Ng'era ebimu ku bizibu bino mwe muli ebbula ly'emirimu n'obwavu mu bavubuka, mwe muli enjawukana mu kibiina ne mu gavumenti mwennyini, mwe muli engeri ekibiina oba obukulembeze bw'ekibiina n'emirimu gyabwo gye bwasetingibwamu, gye tulowooza nti maybe wandibaddewo enkyuka mu ngeri administration system ey'ekibiina gyebebeeramu. Mu bufu bwe bumu ab'ekibiina ekirala ky'abavubuka ekya NRM Sabula nabo badduukiridde abayizi ab'essomero lya Good Shepherd e Kawala n'ebintu ebikozesebwa mu kusoma. Bano badde bakulembeddwamu omukulembeze waabwe Bukenya Herbert. Nvuddeyo ku lw'abavubuka abakyawa NRM gavumenti yaffe eri mu buyinza nti terina kye bakoledde. Amazima amatuufu gavumenti tebasuuliridde nga nze vijje munu era ndi muvubuka ng'era mu abandaba abali eyo. Nvuddeyo okubakakasa nti bannange gavumenti ogikyawa nti temulina mirimu nti ssente zibabuze, amazima gali nti tutandikewo emirimu twekolere emirimu egyaffe. Omukulu w'essomero lino Faith Kwagala yeebazizza gavumenti olw'okusomesa abaana b'eggwanga wabula n'akuutira abazadde okukomya okuyingiza abaana baabwe ebyobufuzi nga bakyali bato. Toyanzeege mwebale gavumenti okutuddiza ku bitufunyeeko olwaleero naye just have come to nziza okuwabula abantu nti situfunye bino lwakubanga tuli ba NRM tetufunangayo na busobozi bonna bakitona kuba mu NRM. Omulimu gwaffe twakutandika nga ffe abasinga obungi butumanyi mu kitundu. Yise Kigongo ku Channel 44 Oregulo.